Laba Olutalo Usherkarmer ne baby daddy we tebinagwa bwino omukambwe avuddeyo byonna bisaana obyewuliriddeko ebipya bizuuse byonna bikuleetedde maaso awo nenga wasuze otya asibetya gwe n'omulungi ampuliriza Ocean Media kwoli subscribe for more updates, like, share and comment welabira okunyinga notification bell obenga notified bwentekawo video empya. Nyongera okujjukiza tulina airport pickup services zaffe nnungi, tukuwa ekimuli kya bwereere, tukuwa free wifi ate nga tukukyusiza ne ssente eza buli currency oba za Saudi oba za Dubai oba za Oman oba za Qatar oba mu buli nsi zonna tuzikyusa nga tezitemeddwako yadde n'akatono. Abantu bangi beebuuza nti oba beraliikirira nti ku airport batema ssente nnyingi, beraliikirira nti mu banka batema ssente nnyingi. Nange ffe tetuzitemako yadde n'akatono, zonna ozifunanga bwe ziteekeddwa okubeera. Ate nga n'ekirala nyongera okujjukiza nti tuzuula omwagalwawo, enamba yaffe kweli ku screen yo gwena wena abuzaabuzibwa agamba nti omwagalwa wange sikyamutegeera, omwagalwa wange yansoberera ennaku bwe ziti, omwagalwa wange bw'ati ne bw'ati ne bw'ati, olowooza oli omukume muli bangi, munnange twesige tukuzuulire omwagalwawo. N'ekirala tukola surprise ne delivery esobola okuba birthday surprise oba surprise y'ekika ekirala kyonna kyonna. Tusiba ebimuli bya ssente, money bouquet, money tower, gift hampers, fruit baskets nga kwotadde n'ebirala bingi nnyo. Tusiba ebirabo by'oku mikolo ng'okwanjula, nika, okukyala, birthday parties n'ebirala bingi nnyo. Munnange twesige tweyune tukuzuulire omwagalwawo, tukusibira ebirabo by'oku mikolo okwesa omukolo gwo ekitiibwa, tukolere ebimuli bya ssente ate nga n'ekirala tukolere surprise ne delivery, tukuguliza ebintu oba biweereza mami oba baana tubikudelivering munnange bituuke bulungi nnyo. Bankuba kyewo bangi be balekera abaana baabwe be baweereza ssente, naga omwana wange mugulizeeyo kano, mwana wange mugulizeeyo kali, nga bagamba jjujjuuzi oluusi ne bamugulira ebintu ebitategereka. Munnange twesige tukusanyusize omwagalwawo oba omuzaddewo. Katweyongereyo ate olabe engeri Usherkarmer biki ebigenda mu maaso essaawa za kakati. Mwe mama fema singa ali bulala ng'akomerera taata w'omwana emisumaali nga bw'atamuwa buyambi. Naye Usherkarmer njagala ojjukire, olaba nawe wennyini taata w'omwana omutuufu tumumanyi, kati ate bw'omusibako bo bw'omusibako olowooza tebamutankatankana, basobola okuwa obuyambi. Ng'olaba n'abasajja bategeera nti oyo omwana wange, ng'omusajja yakuwasa n'akuteeka mu maka ge, tebawa baana buyambi namba esinga. Abakazi mbalaba mufumbo naye nga bibafa ku baana baabwe. Kati ate gwe bannange wenna oli bulala oyogera ebisongovu. Wano wavayo n'otugamba olubuto bannange lwannuma nnyo, ne bankuba emikono abadokita n'empulya nga ndukoye ne baatuuka okunsala. Gwe atakimanyi nti omukazi yenna bw'ayendera ku lubuto ne yeebaka n'omusajja atalumuteekamu n'ayendera ku lubuto nti aba akoze amawano. Gwe atakimanyi nti bw'oyendera ku lubuto luyina okulumenya, abamu bazaala n'abaana ne babalya bwe baba tebakunaazizza ddagala. Usherkarmer njagala ojjukira olunaku lwe wagamba mutoolo nti oli lubuto n'agoba shami ewuwe, njagala olwejjukire. Usherkarmer toyogera bingi, fe abamu just tetuba twagala kwogera bino ebya TikTok naye ng'ekituufu tukimanyi. Njagala ojjukira olubuto lwe wagamba mutoolo nti oli lubuto n'agoba girlfriend we gwe baali bayita shami. Akaseera ako okyakajjukira. Kati bw'ovayo essaawa zino n'ogamba taata w'omwana wo Munyarwanda, kitegeeza Omunyarwanda yakola olubuto n'ojja n'otandika okubeera ewa mutoolo ng'ataakuliriza olubuto n'olumusiba. Nawe wennyini taata w'omwana omutuufu tomumanyi, kyokka onenya abasajja nti tebakuwa buyambi. Ojja kiwulira mu ddoboozi ly'omukulembeze wo gw'owagira. Nneke mbadde neerabidde Usherkarmer, njagala ojjukire nti bwe wava e Dubai tewatuukira wa mutoolo direct. Njagala ojjukire omuvubuka gwe wasula naye ndowooza okumala wiikisi 2 oba emu oba emu kitundu olyoka ogende ewa mutoolo. Yalinga akusuuza nga muganda we nga mu Usherkarmer sooka otuule wansi, tukyali mu kisiibo, tuli bize, tujja
Nabwekityo bangi bamujagize nga bagamba nti ono atambulira ku bikolimo bya Safina. Ffenna tujjukira bulungi nga Ashakama akyali e Saudi Arabia nga tanagenda Dubai. Yavuma abaana ba Safina n'abakunkumula n'abateeka wali. Ekyanyiiza abazadde abangi era ne Safina n'amukolimira n'amugamba ojja kiraba. Kyanyiiza abazadde abangi banakazadde b'eggwanga kitoyinza kuvuma abaana bali innocent. Oba olina olutawo ne maama w'abaana vumamu maama w'abaana wabula tovuma abaana. Naawe oli mukazi olizaala. So nno kati abaana bamugiddeyo ebyemabega kyovula nga bagamba nti media eterekera weegenderezanga nnyo by'oyogera. Njagala obeere nga weerabira ebisingakaawo ate nga bw'otuwa n'endowooza mu comment section. Naye Ashakama tuteeka nnyo mwana mu kamera si kirungi, it's not good. Abantu balina emitima emibi, abantu balina amaaso amabi. Tote onagambye anyone who is in box abagala genda tolangira wano birango byokumaani mbu abagala obatwala Canada oyagala kuferera wano bantu genda oferere ku platform yo. Wama mbadde ngamba Ashakama si kirungi kuteeka mwana mu kamera ate omwana lekera omukwata omutwe n'ogutunuza mu bbanga. N'ogutunuza mu bbanga simanyi oba bakuteekateeka batya naye Asha omwana lekera omukwata amaaso gano n'ogateeka mu bbanga si kirungi. Eyaabwe ejja mukola ki ejja muyitamu naye nga omwana we alabika bulungi naye tomuteeka bambi mu kamera kuba si buli omuntu akwagaliza. Ojja muteekamu oli nga tazaala kimulume kikole ki kimulume nga ye tazaala naturally si buli tiktok nti azaala ali wano. Omanyi ba tiktok bangi bajjamu embuto. Eno tiktok tugibeerako naye si buli tiktok abeerako nti mwana muto nti akuze tumulaba. Abamu mu bo balina ebizibu byabwe. Kati Ashakama okera ku machano posting omwana oyo gwoba opostinze amaaso mangi agaba gamuliko si buli omuntu akwagaliza. Though Ashakama oyinza okulaba nti abantu boogerera omwana wo naye munnange tebamwogerera nti mubi, tebamwogerera nti oba wazaala. Wabula abantu abamu siri kusaalake but on other people abavuma omwana wa Saala owa Ashakama si gamba nti kibi Ashakama okuzaala kirungi. Tuyina abantu ba mirundi ebiri abalina ensaalwa. Omuntu ayinza okusekerera nti ozadde owedde ku mpagala ne wabaayo n'omuntu aseka n'akulaba bubi naye nga ye kimusesa nti ekinugu kimuluma ye tazaala yeewunya Ashakama azaala atya. Ashakama azaala atya. Waneno ku tiktok tuyina abantu bangi ab'enjawulo abawala baba bamaze okugjamu embuto zaabwe femu n'emutomera n'afuuka serebu n'abeera owakabi. Tagenda kusekerera nti wazaala agenda kuseka anyige olw'okuba nti Ashakama olina omwana. So si kirungi kuteekanga mwana mu kamera buli wamu n'omupostinga omwana tebamuteeka mu kamera nnyo bwotyo okuggyako ng'akuze. Kati ng'owa mama black amani oyo osobola omuteekamu naye abato ng'abo muntu asobola omuloga eddogo gyeriri asobola omuloga obutatambula asobola omuloga obutayogera. Yeso omwana mujje mu kamera si kirungi muteekateekamu. Kaakati yaba abaana bamuteesaasira nabagambe baddeyo ewa taata waabwe bwe baba tebasobola bajje ewaffe tulina amaka manene babeere eyo bave eri maama waabwe. So nabakubidde kasimu ne twogera ne beetonda ne bagamba Rama ate ebyama mbyogedde kale ate maama waabwe ajja biraba. Maama waabwe ajja biraba ate kati ebyama mbyogedde naye nga ssaawa yonna bagenda kulekulira nnyabwe badde ewa kitaawe. Don't judge other woman just because watomerwa endiga. Ate ani gwenjaji nze natomerwa endiga jangu nkwebakeko olabo batoofune lubuto. Gwe jangu buzi nkwebakeko olabo batoolufune. Jangu nkwebakeko bwebasi olabo batoofune lubuto. Olubuto ddufuna olowooza kitwala ki? Kyangu nnyo tekirina kyekitwala kukuwa lubuto. Kyangu nnyo. Naye ng'abaana nabagambye badde ewa kitaabwe bagende babeere eyo. Joey oba Joey yaddawa nanga Joey ani atambulaba wano ne bannashi gakakinyagguka. Mama banange I love you Nash, I love you Nash.
anyway tetwagala nnyo okwogera nnyo ku mapulatifomu baleke bafiire gye baafiira. Joey kyemmanyi yasooka n'addukirako e Kenya n'ava e Kenya n'adda e Uganda n'ava e Uganda n'adda e Jjinja ali eyazunga awunyira n'ensi emu emuzunza n'olikiwa oli ow'omutwe omubi oyo kiwa gwe bataateeka ku ddayata ali awo yenna atambula ali Minza okugamba Munyarwanda naye nga Muganda manyi mulimu Abanyarwanda abakapa ng'ali ati Ashakama we Uganda nadda nayava Saudi nadda Uganda abira ibanga lyabeerayo n'afumbirwa mali abiri oba yafumbirwa ke wasitabu wa agundi ani siketa no yamuja bachala no cha oba bimanyako simujuwa bulungi ogambye ki siketa nga simumanyi Stop namugana nina omuntu wange namupangira siketa ne yazanyako naye mu kilipu edda naye badde Uganda bayambalako ebifaanagana naye sinyo siketa nga tutajayo bulungirivu ya Shakama. By the way, Ashakama emabegaawo yaliko ku interview n'agamba mbu omuwalana waliwo endala gye nalaba ng'oggyeko eri gye nakulaga n'agamba mbu omuwalana mbu gwe ekyeyo kyakusala ye alina kyalagawo okuva ewagenda okukola tolina kyolagawo mu Uganda ekunyiga nembirabaawo nenkomentinga nate saalake just ayagala postinga makage ge yazimba nze nagamba just saalake taapostinga makage nawandiika mu komenti nemuga Ashakama naawe beeramu ate nabadde kugamba Ashakama ettaka lya wano mu Buganda ngula siko ya mayiro mbusoga ogambye otya nempa n'ataano ku 10 wano mu Buganda nenjitula nengamba ngenjagala kula ttaka musoga ngula siko ya mayiro nenga nguza ntonza 5 ku 10 nolonda mu Busoga lwaki si Masaka? Of course Masaka eri mu Buganda ale lwaki si Gulu? Nina tozija kumulamwa tuddeyo ebikola okubala ebyobugagga nga nsinako ogenda ejamugamba sooka ompetini namba kati wanamba ojipa nga soka ngambanya nti alina kyayina naye waba alina emmotoka nga eri mumanya ga full figure nga siye naye ngaaliwo nga kifaananyi dami is not my level motoka ya full figure ayumiza gwakowa namugamba ze nina 1M alete kadi yayo kuba yagikula dda kubeerako ennaku z'omwezi emabega byonna bireeta stampu mubeeramu ennaku z'omwezi nina miliyoni emu agipositinga no sesi nga omugunja kujja ludansente zigula emmotoka nja kunyumiza bwe yajja ompulira avudde Saudi azze e Uganda abaddeyo ebbanga lyabadde afumbiddwa mu mali 2 ewaani siketa bakyala newaabwe amaze abadde ewaani owono onani omutoolo avudde wa mutoolo yeesibye ku Staboni ndeeta luddawo e Dubai Staboni amutadde mu visa bagenze bakola bonna kontenti ng'abaagalana naye nga tebeeyagala Staboni alina omuntu we omukyalo oyo mwasalira omugambo omungi sirika omukyalo oyo wasalira omugambo omungi simanyi babanene nakasagazi mungi abantu beeyo Luweero akitegedde okuwira Mukama engalo ez'amaanyi ayagala okweteeka Staboni eki eruweero oba ebusoga gwakitereezeza sinza kitereezeza ayagala okwesala Staboni amugani n'omuntu wange ayatandika okusalawo ebigambo awo mukazi wa Staboni ng'ayagala bataawuluza Staboni amugoba mumugoba akubira Kyaga essimu bangobye Kyaga amukuta amututte wa Nash ompulira kasuze ennaku ze kasuze mu ntebe za Nash nina n'ebifaananyi nkali wali kalinga esiŋŋanyi aneekendereze nze nkuba mutima sitegeera sina magezi agenze bamuyitani ono fake DJ babeta ne fake DJ bakoze awo bed space simanya bakoze bulungi nga wakola ne mukalika kampuni akatwala visa nga bamuwa 1000 bamuwa 500 ayina okulya ayina okola kinawe wakala bengeje kali kafaanamu nga kakanenuka sente butono jukira mu kiyumba oba osevingayo kasente Ashakamu e Dubai ne Saudi we wali wamusingira okulabika nga alabika bulungi Saudi ante Dubai bulamu bwalimu yali wakwerabirira bwakuyiri batabumanyi nkujjira tonzija kumulamwa Kyaga agadde Uganda ategeka bino bibaasi byabwe
oyo nangerekejje asaba ku mulimu nti njagala genda mu Uganda malenku bamugamba genda baguze tiketi bazze mukujja ng'abeerako ewakyaka okumala wiiki namba ng'asula wakyaka kati nga yeegayirira gundi ajja amukole ki amukime ono omuki mutoolo nasooka yeebuzaabuza olaba mutoolo najja n'amukola ki n'amukima ne babeera wonna ne mutoolo mbagambe mu kusooka we mba nzijukira Asha kamera yabeerako ewa mutoolo ng'ali mugundi kati beeyagala mutoolo mutuulire entebe zerabeeramu nga yakava Saudi mutuulire kati entebe zaneneramu bulijja muyita bulaza we bulaza we beeyagala beekoleko ebisiru n'omwana wa mutoolo naye banne Asha kama banne mumuwayiriza mwasooka gamba mbu Asha kama beeyagala n'olira sita abeera ne mutoolo ate katugamba mutoolo yamwagala mulayini lasita yenyalanya taba balasita balabedduka toba nti kikyafu tekisobola kwagala kasiŋŋanyi ogambye kasirinŋanyi tasobola kwagala musootwa kati mbadde ekyakujjira kati jjukira muunyono ogambye lasita muki sami muki Sami wadde mukyafu tasobola kwagala Ashakama bennyala nnyo abantu abo bantu bazibu nnyo kati jjukira mutoolo era yagalanga nnyo kontenti nga bakola bonna kontenti nebamala ne beeyagala naye nga ne mutoolo akimanya akantu kamuswaza mutoolo era girlfriend we n'afuna olubuto omusayidi yakimbwa gwe mbuuza ndi kuziya Sami wamulabirawo nti mukyafu alabikirawo ne mu kamera genda mu maaso nange sala ndebe n'ebizibu bandifa lumba eki kubanga Oluganda luyinza obutyanzita naye kyonna kyekiri kati Ashakama mu lufuutifuuti yesi yeeyagalako n'ono gayi omanyi bakite bakolagana na Fibi nga babuzaabuza Ashakama tebakolagana na Fibi yabugana Fibi tojjukira Dr. Alima we yagamba naye abantu bazibu Fibi n'onkolesa ensobi biki kubanga Fibi yawasaako ku fake DJ ate fake DJ yali yeegana Ashakama e Dubai ate jjukira baali bamukwano fake DJ yabaawula kuno towaase muwaate Fibi beeyagalako ne Fake DJ n'amaanyi fake DJ kandukuwe fake DJ alina omuntu yali mukwano gwe ng'abeera e Dubai agenda amuwola ssente kati mukwano gwe ng'amukubira essimu amugamba ngenda kole okuba ku ssimu yange Fibi kimunyiiza amanyi nti weyagala jjukira oli omuwala anyirira okusingaani Fibi namubuuza obeera wa Fibi nti yampasaamuko saagala kupangisa ki nyumba ate mu Uganda limu akaseera katono kati fake DJ Fibi yamuwasaako okumala ebbanga ettonotono mutunulye bakagulawundi za fake DJ we yabeerako mu Uganda mutuneneza Fibi batabuyako ne ku booda bonna kati fake DJ atagenda ayagala ne Ashakama kyekyabaleetera okwawukana era nga Fibi yava e Saudi ng'alina akamotoka kakakadde aka 1900 akedda Kabaka Mwanga mwe yali yatambulira ku booda genda mu vidiyo ze manyi bamanyi ozijjayo nga bafunye abaagalana ate tusanzisalayo yeeyagalako ne fake DJ okufaako obufi kati manyi lwaki bayawula na Ashakama lwa fake DJ nti yevulunga n'olive bino baliko bafeekinga mukuletedde obugwe bw'omwana musajja yabaawula fake DJ kuba fake DJ yevulungira Ashakama e Dubai yategeeza yevulungako ne gundi ne Fibi yes ne Fibi yasooka yakiriira Uganda yakiwasa Fibi yawasa fake DJ ekyana kusala kasola akalungi ne bane ebyanamwe temwewummuza amasinga tegenda mumaaso Fibi agamba nti Sara kampayiriza mufube n'embaga agisazeemu manyi basinikasinika nnyo amannyo nze nafumbirwa tubeerewo ku lujja ffenna manyi beesiriwaza n'embaga angisazeemu oba tebeeyagalangako ya Fibi batugamba mbu yali comedy awo sikirinaako obujulizi tuveeyo eyo njagala kana akasoga keeni ndooli muleke awumule mirembe awulubalire muli amatama sina kyemwagaza mukazi wattu ogambye ng'osobola otunda 5 ku 10 wane e Kampala gye wagula n'ogula mu ba Ashakama ku kyalo gy'abeera Mbuusi kweya mayiro
ugamba promoting omukyali wannange yavaaki ndatano ku 10 n'ogula sikwe ya mayiro mu kyalo kya Ashakama nabo n'obagula mugambe ettaka liri walako n'eryange ekimu kiri wano mu Central Airport eri wano Parliament bekimu ffe tukimala kati nze wentunda wana ntano ku 10 eriwula sikwe ya mayiro kiba kitegeeza nkusinga ndifarumeki sara ndifarumeki linako tazija kumulamwa nkyayogera kati tonninyiroyo wayava Dubai necaka aze omutolo amututte era babeera bonna ne mutolo era omwana wa mutolo kati bino byababuuzabuuza mpozi nga wa fake DJ ate fake DJ tasobola asobola okubebakako bonna nga we bali kuba yagamba bonna asobola okubala naye nze njagala mukazi munyankole ayagala munyankole munne buno tasobola babaagala n'abawasa yagamba mbu Ashakama ayina ekisambi kiringa ekigundi ky'enkoko ekisambi ky'enkoko kiringanga gundi butida ne bantu mumutufu mateeka mutoyambulira munebanamanamutufu tutaleka mubi mbone video wakola video asoka geza maaso olaba ate kisalake ni ate ndaba Ashakama kati alivinga obulamu obulungi wuyo at least avuga abantu ku airport nafuna kyalya n'alabirira omwana kuba kati single mother nanya basingo maza yesitalinaako obujulizi kubanga amanyi omwana wa mutolo just ayagala kibulizawo ne bano bakada mumukwatibwako ekisaba muwe bibiri naye kyemmanyi omwana wa mutolo era babeera ne mutolo naye balina kuzanya paati yaabwe we batyo naye omwana wa mutolo ayagala tayagala omwana wa mutolo ebyalimba omwana wa munyarwanda tali munyarwanda asobola kwagala nkoggo tebakulya ekikumi abanyanda si basiru indako tebasobola twala ddami mu famire yaabwe abanyarwanda balina engezigezi basosola nnyo basobola kuva Buganda agenda ejjinya twaleyo tebamanyi wowe oli Uganda mulidde ab'obutungulu mu background babadde bagamba butungulu Kenya kidamu ndi Kenya bagenda kunona gwe bakuba emiggo zata abasiramu mu ggwanga bajje bantwala amuhiya ate yakulinda dda tasobola kunkwata ku kizina tumayilevo kunkwatako enkidde mu Luganda bantu abalina okunkwatako wetaliko dot mulekawo mu mirembe akala nkwateko mufiireko mu ngalo awulire vugeze namugamba mukwate omuntu nga loosi kuba siina mwana ku nsi siina kyenfiirwa naye tegwe olina kyofiirwa akitegedde kubira mukama engalo ez'amaanyi kyo Ashakama ndi wano kutegeeza vidiyo nagirabye nga weewozaako emmotoka nga weereyo ekiddamu mmotoka ya full figure tolina mmotoka kyemmanyi olinayo akataka eri ne buli obumba bwazimba obutaggwa ndi wano kutegeeza nti tolina kyonsinga vidiyo nagirabye yabadde eri kunzira kuba ogiyisa mu meseji tolina kyonsinga ate tolinsinga mpozi osinga mwana ate omwana wa lumuze 2 nze simuzaala saara kuba nange nsolo zesasulira ogamba asula mu luzi 2 agala tona mukula mu lumu 2 pozi nakanabira omunda ne toyizo omwana wa lumu 2 simuzaala onzo omusajja nsasulira lumu 2 muzaalira omwana nange nsolo zesasulira sisobola muzaalira asitata pangis nange otegeera simya naawe oli mugundi mugwere nga simanyi olinga Fibi ku Ashakama ne Fibi ani mugwere oli mugwere no musoga mpulira gwe etegeeza Ashakama niye ate salake omuntu osula mu lumuzi 2 kiyoke oba oyagala apangise maka nange kusula mulumu 2 kiyoke kisinzira wajja osula ne value y'ekifo kintu kikulu nnyo nange ezo kenyininyini zinneepangisiza lumuzi 2 naye sisobola zizaaliramu mwana neva sisobola kuzaalira mu lumuzi 2 mwana njagala maka Gaza salake ekintu kyo kyakuzaalira mu maka sikola kuzaalira mu lumuzi 2 nga nange nsobola zesasulira neva nze bamanyiriro no lumuzi 2 naliherefe ekyana kirambe kimirira
Ate bwe mbawana sinamwetegereza bulungi nnyo kamulinda asooka akulemu ate sinamanya gatunulayo nze wanga jemujje mmaali togamba tomanyi mwana wa Ashakama bw'afaanana asana ku bigere simumanyi ate simulabangana kate saagala mulaba please kati ate ogambye omwana tafaanana Banyarwanda wamulaba oti omuzimu gwajjajja wange gwe gwambala bumanyi ndimu empewo ndiko empewo nnyingi nebanaye nebambi Ashakama baŋŋamba kati ayina emmotoka bbiri zonna zivuga ntebe zino n'abantu amafulufika akoze ayina emmotoka bbiri essaawa zino azimanaginga ya Shakama zonna zivuga airport pickup ontegedde ekumi buli lunaku buli mmotoka gye emitwalo 2 salako enno yeekweka butungulu tayagala bamumanyi I don't pretend kyovola bawendi ekitebe okiraba ne kabba kagulawo ndyokanabo I don't know obutungulu naye nga kyolina okumanya kamaleyo meseji yange mukwano Ashakama nakulabye natengenda kukolera video naye ngamba kizino timanyiremu okutera ku page yawe wakati njogera nsonga za ggwanga ziruma omuntu wawa sikyagala kuyomba n'aba tiktoka okuleka nga nkogereddeko wano ku live bakuyambye kinene nze lw'omuzabbiri first of all sizizaaliramu ate sizaalira musajja nga tasazeewo okuleka nze nepaakula buwaguzi lubuto lwange neŋŋamba kamale gazaalwako obudde bumpiseeko ate nga olinayo omwana w'emyaka 7 subirayo ofuna musajja ki musajja akyagenda okuwasa nze ndaba oluddewo okuzaala Ashakama abyanguyiddemu oludde nina Ashakama nsinga obukulu omusinga obukulu nina passport etonyiiza mu bantu bannesobolera omusogo yo nina passport emyaka gye kwegirayo gereka ngipositinge omanyi beebuuza nnyo amagezi ansinga Ashakama kyemmanya nina emyaka 23 ole fibi abenemeka wadde saagala fibi abenemeka fibi mukulu kwa Ashakama naawe Ashakama nkulambika kulu nina passport ye erimu emyaka 25 Sara oyina emyaka emeka nze nina 29 sinabagyegaana nagiwezeza Ashakama etutagituuka Ashakama nina passport yagambe nti gipositinga nze ngiteekayo ku femuvuuku mugijje mugireete asiba emyaka 3 isanamu salako kibanyira Ashakama wodde emyaka 3 bannaye emyaka 36 35 nagirabera Dubai bagimpereza nina Dubai mu kiyumba no sense mukulu Ashakama waba wezeje emyaka boya abamukulu bali myaka gyagimu ne maama wange nkulu ina passport yeggwaje vayajegane mupositi kyokka n'ebyana bikakasambw ali mu 3 wallahi manya Ashakama ali myaka gya wansi Ashakama nsinga okukula respect nyimulekera pozi musinga okutegeera wallahi mbadde ma Ashakama alinga myaka 26 25 mbadde passport yange gipositinge nze ngimutere ku femuvu kwensi egirabe bwa 25 amaze kukyaya emyaka emeka muve kujja okutegeerera namwe muve kujja okutemudaba musala ina 5 no pulebulebu gye nnina naye omanya Ashakama asinga ajeegaane nze mu positingi tamanyira bulijjo ndaba Salake nga manyiye mukulu kwa Ashakama wallahi manyi gwe mukulu ye mukulu wange mumpa buyinza positinge passport ye saagala agende ku poliisi ate agambe kati ekimwana okutegeeza nti mukyala wagonze n'okola vidiyo n'ogamba tetwagala kulaga background gye tusulamu mukwano fe abamu tunoonyezebwa tuliko biliyoni biliyoni kati sobola kulaga nti nsula ku kizimbe wekiri ate nina ne security so kizimbe kale Salake kyemanyi kyosinga kwa Ashakama nti gwe oli wathe sente ezijja omuntu mu bwavu nti gwe batuwe tukukwatako ne tukuwa gavumenti tuba tuvudde mu bwavu
naye ate ye kanjogeze ku mazima ye kyakusinga nti yafumbirwa ate kyabukadde ate gwe tonnaba ate nomufumbo gundi yaŋŋamba ani ono omutolo yali tasaze wa muzaalemu nga onamanyi omuntu yegogamyewo owe n'afuna olubuto nga mutolo takiriiko galagalaga wendi kwe kufuna olubuto naye mutolo teyalusalirawo teyasalawo nti bazaale agamba galinayo wadde 3 ndi wano kutegeeza ettaka lyennina mu Buganda actually ettaka lyennina Masaka lyennina mu kyalo siko ya mayiro ngula na 2 kuba nemwezi obutamala ngula tesiko ya mayiro nga nzibuze ewammwe ettaka nakiyenkana kupimo ki anyumiza gwakowa eryo lyogula siko ya mayiro mu ba Usherkarmer anyumiza gwakowa inbox me mulimu abantu babamanyira naye nga tebatumanyi ffe baani tumaze ebbanga kikukyeri ate nze siina mwana ku nsi yesi nyina bensobola okulabirako naye Usherkarmer my dear friend tosobola tunulira nnyo bahagulawundi lindako tunulira nnyo bahagulawundi ebifo byentambuliramu awo jjokka kasasala godiringa naye tosasiriwa tunulira nnyo vidiyo zepositinga wali mu busubi ng'olinga ali kubanoonya ku bukedde ntebe ngeri ku airport Usherkarmer ezo sente azijja wezi agendeko musubi awo mulireke yeri ntebe ng'ovudde mu Usherkarmer asiiba ku Entebbe Road naawe motoka tomulaba ogambye ki asiiba ku Entebbe Road ng'anona baduba ku airport ali ku mulimu gwa full figure agenda kukima agenda ave muva entebe nga nze we navayo mu nyonyi ne ngamba ngenze tebe kwewummuzaako nenewummuza ali ku potanico najja kikole it is not my level my friend it is not never nikugambye ate ano ku 10 gye nnina ngula siko ya mayiro ate nga siri ku ndagaano kiba kitegeeza nina ekyapa ate ko kyemanya oli ku ndagaano mubuli obuyumba bwo bwe wandaga gundi bwe yakubeerako sente ono gwe saagala ani Calvin yabyogera gweta Calvin so yawe ku sente za Usherkarmer ezasooka Staboni yaziri twagala kubyogerako njagala kubyagala byemumanyi Staboni yampa ebifaananyi ebyembaga yaabwe Staboni saagala muwaayo yampa ebifaananyi nga Usherkarmer bamwanjula gundi bamuyitaani embaga bedde okukyala Staboni yampa ebifaananyi bya Usherkarmer ebyokukyala ne kano kagundi kaani kasiketa Staboni tumwogerako mwana wange muleke wemasaka muleke mwana wange muleke mujulizi yampa bungi kati vuba wanga njogeza buvumu ate njogeza mutima njatuza kamwa walabye we bakubye wayiswa mufumbirwa empeku matama basa mutayimu lwaki webuza amagezi ozijja kumulamwa ndi kumulamwa ozijja kumulamwa omuntu okulabanga ategera nesiga otegeremu osomukimenti osotalindera omanye ennaku ninatero kiri ekikazi kyabadde kituufu okimenti olumu webuza amagezi nekikuyoola olama webuza amagezi oli ali mu America alina obutuuzi oli Saudi oli Canada nakite mumanya levo zammwe ate ekikazi kituufu naye tunuulira omuntu kiri kata mu musana oli ali mu America gavumenti omuwa ne sente z'obwe respect my name you died that worry ku Usherkarmer wozedeka Usherkarmer badde otugamba abambi engeri gyayogeramu nga wagenze n'otunuulira embizi ente egira nga walinga bwayogera banaye musonyiwe nnyo tibanziti wa Usherkarmer kyemwagalako ali herefe alabika bulungi abamwetegereza ate simumanyi ate tompaanira esikuwanira timunine amala okukulakulamu abekito njagala okujjukiza nti tulina airport pickup tugabirako ekimuli tukwera ku free wifi ate nga tukukyusiza ne ssente gwena wena alimu okweralika ku airport batema ssente nyingi ku mubanka munange twekwata tukutambuza ate tukukyusiza ne ssente nga tezisemeddwako yedde n'akatono ng'ozifuna nga obadde osubira ate nga eza buli currency zonna tuzikyusa tuzuula omwagalwa w'ennamba ffe kuli ku screen yo
inbox nga tukuzulira omwagalawo ove mu kubuzaabuzibwa ove mu bubuze otegeere ekituufu nti omusajja akwagala oba takwagala nga tekinabeera too late. N'ekirala tukola surprise ne delivery sobola okukola birthday surprise osobola okukola surprise endala yonna namba ffe eriwo ku screen twesige tujja kubeera ate nga tukwatagana. N'ekirala tudelivaringa gwena yonna alina ebintu wandiyagadde oguliza omwana. Abantu bangi mubeera eyo nga temuli nga otuma owa family yo nti mwana wange mugulire oluusi ne batabigula oluusi ne bagula ebitakwatagana. Munnange twesige tukugulize omwana we ebintu oba omuzadde wo tubidelivaringe bulungi nnyo kubanga enamba esinga bagenda mu nsi zaabweru bakubyeyo agenze kukolerera abaana be oba bazadde be. Naye kyala tusiba ebiragiro ku mikolo ng'okwanjula oba okukyala birthday parties n'ennika tusiba ebirabo ebyo. Munnange twesige tukusibira ebirabo byo oweese omukolo gwo ekitiibwa. Nyagala okujjukisa nti Channel Culture Media, subscribe for more updates, like, share and comment. Erabira kulinga notification bell kubenga notified bwe nteekawo video empya.